Enayo program Mami EYAKOLAMU nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami EYAKOLAMU ku Delta TV tukole. Ekayo mu bulango tukyagenda maaso ne programu ya Mami EYAKOLAMU nga tuli ku kitundu ekyokubiri era ekitundu ekyokubiri ekimalayo programu y'omukyala Mariam Ssenyonga Hajat atunyonyodde emirimu gye yayitamu. Omaliriza ng'ofuna looni? Ya nga nfuna looni nga bwenfuna bwenzizaayo kakati mukwano gwange Haji kwe kuŋŋamba naye ka looni ezo bwe nazifuna nagulamu bu products era n'enzimba nga bw'obimanyi nz'abapangisaawo kakigezze kati bwe kigejja nga muwino mu butuufu ndaba wamutamye neŋŋamba tukoze tutya naŋŋamba tuyiye ekiddako kati mu bwangu bw'ekitalo ng'omukazi atatuula ng'omukyala atatuula nenjiyogo decoration. Ate yo idea wagijjawa? Nakirabanga emikolo nazaala wange yali alina obutebe ne tents mulamu wange ng'akola cakes neŋŋamba wakisitimba layini yemu ono bw'anaafuna netutambulira kaakati mu bwangu obw'ekitalo nadduka mu kiyembe wali omukyala bamuyita Hajati Suubi ng'ayigiriza nentandika obbiyiga nembiyiga mu sipiidi y'ekitalo nagenda kusoma nga bw'ogamba asomesa kuba yagamba asomesa emyezi 6 nasoma omwezi ogwo ng'obimanyi naŋŋamba Hajati by the way nga tampita na Hajati ŋŋamba bannange mukyala Ssenyonga tukoze tutya nga kati yatandise okumpita jangu onnyambeko kubanga nga bw'ategeka mugamba olabye otya tukakyusaamu kikola naŋŋamba butuufu kikola manyeddeko samatoro bwongo netukyusaamu awo netukikola n'akyenyomerwa kakati ne mugamba olowooza Hajati sigenda tutandika naŋŋamba tobulamu konza okakasa ne mugamba omanyi nja kukwata omukolo nkuyite tukikole bwe kyali nga ngenda nga nfuna mukolo natandikira nakujja abalamu bange waliwo eyali ayanjula nga bamuyita Susan nga tugenda nga nesuubi muyita yampa muvubuka nga tukikolako nga tumukubira ebifaananyi n'agamba tewali kubuuza mukikoze nga ntandikira awo ng'ate nkola ogwa decoration nga mmanya guli ogulumya omwami omutwe kanguwummuza ensega z'akaduuka kano naye ogenda okutuula eri takyagala ng'ekyo nkivaamu akaduuka nakasuubuliranga naye nga situulayo nentambuza ogwa decoration era bwe kyabanga mama bamuyita okufumba mulamu bamuyise ku keeke nze nga ntimba mwenanga mubeerawo nga family nga kitambula birungi kibe wafuna mu decoration nabifuna bingi amataka n'amayumba kyegali amina kakati bwaguvaamu ogwo wadda muguliwa oba gwolimu kati okuba naguvaamu era obugumiikiriza abawala mbakubiriza oba abakyala omwami ono ebbanga eryo lyonna lyaba yasirika obugumiikiriza obwo bwonna twasitukira ku nnyonyi ngenda okuddamu suubula nga ngenda China nkiraba olwo mbuuse ye yayina munne gwe yasomanga naye Kigundu n'amuyitiramu nengenda nentandika okukola ku NASA kati nga nsuubula inki nempapulezi kati ekyo gyenkoonako jejo byejogera bituufu kikola ate ng'okikola n'obumalirivu ate n'engeri gy'obyogerako nkiyingiza bumalirivu kubambya mmanya kino bwe kibanga kikinaleeta ssente nkikola nkiyiga nenkikola nenkiwoomya nenkyagazisa omulala ne mu kaseera kano ogyogerako naye ogyogerako mu mukwano ng'ogyenyumirizaamu bizinesi olina ogyagala eringa mwana yakolera kulabirira bizinesi togisokoola oba ogirwaza bizinesi tobeeraawo ogireetemu amalala tobeerawo togiriiko mb'owuliza mpulize tebagiwuliza olina ogibeeramu olina okukwatamu n'olaba ki ekiganye gwe nannyini dduuka litegeka oddeko ebbali olabe literedde gwe bw'obeera gwe nga gwoza oggula bw'otunula oba oti ki ekisinga okukuba weekiri ki ekikusikiriza oggula olyoka ogamba omulala abakasitoma tebajja naye bajje gwe bw'oyingira ewuwo oyagalawo mu dduuka oba mu bizinesi yo yes nkiraba gyagala ogyagazisa omulala
kitegeero jagazisa omulala nosubula inki liso inki semanyi biki bikwatwala tona nange bwe ngamba kigundu bino bikola kikakati bino naye ngaanza okubisuubula nagenda bakuwadde lisiti leeta musajja bannange abalina ku baami abategeera mubaagala ennyo bannange nebaza omwami wange Ssenyonga Rashid Katonda yamuwa omutima ogwa zaabu ayagala atayagaliza ayagala atayagaliza ye musajja gwe nobeera ne sente zo n'atasobola kukubuuza Shanito oyina mmeka wabula ate n'akwongera bwongezi asobola okukubuuza bitambula bitya n'omunnyonnyola n'akuwamu amagezi oba wandikoze bwotyo bw'okola bwotyo kiba kitya naawe n'omunnyonnyola nalaba ekitakugasa kugamba ekyo kiyinza obutayamba nga bw'omanya empaka oyinza okuwalaza empaka naye era wooziwalaza ebivaayo erinnya ery'omwami oli yogedde tuliwulira akola biki ali mu biki mwami wange gyali musuubuze ye mu kikuubo musuubuze kagadde mukubira kalango kale tumulize products ze tezogeddeeko kamuleke musuubuzi gyali agicapa okay agicapa big size big size agicapa mu kikuubo amina kati wano oli kuki mu kaseera kano ennyonyi nno yali ya mukisa saagivaako nakati biri byasigalayo edduuka nendiwa omuntu omulala n'atambuza then nenzira mu birala kati ndeeta furniture kibi ebino bye tuliko kati birungi ebyo byonna oyagala nnyumba kiki kyoba oyagala oyingira nnyumba mpya tuuka butuuse ewange buli bbeeyi weeri ayagala ennyumba rooms entonotono biki weebiri bano bannakolamu bansulamu akrite sula wandi muyenga biki mbeera nabyo oyagala kubanga buli kimu nkireeta buli kimu nkireeta buli kyomanyi nti omuntu yandi kitunuddeko n'ayagala awakaawe nkireeta bw'otuufa awakaawe era walabika nti olabisaawo bulungi alhamdulillah birungi ki by'osobodde okukolera abalala ebirungi nfudde nnyo ku mwana omuwala wansi w'enjuba wano era basigalira nnyo emabega basigalira nnyo emabega ate omwana omuwala ono abaana bakola ensobi bwe bamuzaalamu bwe bati aba amanyi bikomye kituufu kubanga bangi be bazaddemu ne babasuula bali mu byalo ebiseera ebisinga ekibuga kibalema bwaba tekimulemye abeerawo naye lwampaka mbakubiriza okukola obuteetya obuteenyooma naye ekisinga okunnuma abazadde tebayigiriza baana kukola kubanga hajati ondaba wano naye nze abaana bange okuva mu P7 bakola najja abaana ku Lukman nga bava ku ssomero nayina enkoko zange kyenabakola nga bakambulamu mu uniform ne bagamba tugende emmanga baali babiri nembawo omudala gw'enkoko tebasooka kirowooza ne mbagamba enkoko ezo zammwe mazunde mujjemu ssente tulabe ze tufunyeeko baali bakayimirira kukuba we bati ng'abaana bakyabasomba okuva ku Lukman kubanze nakeeranga 12 babasibirako omuzadde n'amusibirako kati nga bomanyi abaana bagamba dadi waabwe ssa wansi ne bagamba gundi tebutandika osubwagala oswala okuvaako wenza mutunde enkoko mubabuulire ebbeeyi ne batandikirawo ne bakyagala kati bakinyumyako ne baseka kuba bamanyi okukola kyeki situuza mwana waka ku mulimu situuza mwana muwala mulenzi situuza mwana ngenda mu nnimiro situuza mwana nze nakula simanyi kuli sirima kuba wawulidde gye nakulira naye era maama wange olw'obukozi bwe ye yapambananga n'agenda ensambi eyo wabangayo obulimiro obusikosiko n'alimalimako naye nga bw'omanyi nga tetulima biri awo nga maama ye agenda n'alima n'oyimirira n'agamba kuŋŋanya ebisubi kola ki naye nga tosobola naye bwe nakula ne ŋŋamba naye ndoza okulima nakyo ogenda okulaba nakyo nga kiri part of life olina okulimako obeere n'ennimiro omuntu ow'obuvunaanyizibwa kituufu era nze bwe mba ngenda mu nnimiro bonna mugenda ne mulima tulima tulina kyovaako tulunda tuli balunzi tulina embuzi tulina ente tulina kuŋŋaanya ne bambulira ebizibu byabwe nze nazaala nze nali nsoma nze sikyasoma nze biki
ngolaba talina watandikira nomubuuza kiki osobola okukola nti tewali nga tamanyi nobayigiriza nze naleeta ebyalaani okuva ebweru nembibaabwe for free omukyalo naye nembatwala mu site eddako nensasula omukyala nti bayigirize oyo nemusasula abo gye bali nenkuŋŋaanya like abalala ewaffe Kyaggwe gye bali n'obagamba muyinza sobola ki era nabo nabeewa ebyalaani nembawa ebyalaani 2 then abalala nebagamba batasobola kuyiga bya byalaani bayiga ebya salooni ne bayiga ebyenviiri ne bakola kibaavaayo balala bali muno abalala nembaleeta nga bamaid ne muleetera bwe mmanya nti mujje waffe asookera wano ne mu training ne muwa omuntu naye buli gw'omuwadde agamba alhamdulillah naye ng'osooka wano n'omubuulira ennaku yo omugamba bw'otomanya ennaku yo tojja kukola teweemanyiza abasajja b'abantu okitege nnyo tosavinga musajja w'omuntu musavinga koki mukyala we waali kikyakwate nga ne bw'aba akulagidde mu butuufu kikole nga waali ogende bw'aba naye n'abasajja beddeko tebatuteeka ku bungenka ate beddeko kuba nze bannange simanyi nti Hajja maid amuwa ekintu n'akirya takirya era alinda musajja mutuufu mpaka ono omuwa ekintu kyokulya gwe olina okimuwa lwaki maid amusavinga omukyala ow'omulembe bw'aba ava ewaka biki ebitalina kubula mu nsawo ye kakati ng'obwo mu lipstick olina okubeeramu kapafyumu kakatono netali eri ennene kabeeremu akakatono sigamba nti situla makeup kit yonna ogitwale beera n'akatambaala beerako ne butissues beera obuntuntu omukyala bwolina okubeera nabwo obutandikirwako buwaipu obwo oyinza okuba wipes oyagala gira ngalo zituyanye onookola onoozijjawa bu makeup obumanyi okwatako ngalo olusi n'akulemerako yes ogenda kutaataagana otyawo birina okubaamu ebyo ndowooza noba nga weetegesa amina omukyala alina okunaba emirundi emeka omukyala bw'aba omukozi bw'ataba mukozi anaabe gyonna gy'ayagala ewaka naye bw'aba omukozi agenda ku makya of course agenda ku makya abalala gye bali emizikiti abasiraamu alhamdulillah basobola ogenda ku masigidi n'asala n'afuna wuza abalala simanyi babakikola ndowooza era badda paka lwaggulo kubanga simanyi naye ng'abasiraamu kyemmanyi bw'agenda of course agenda n'asala n'afuna kawuza awo nadda taba bubi nnyo era taba bubi naye oweewaka naaba gyonna gy'osobola biru y'amazzi mukyalo olina okunaaniwezaako akawoowo owunye bulungi ennyumba yo olweggulo ng'olwo gitereeze teekamu kabaani ennyumba omuntu ajje nga tomanya emisana abakozi basiimuula ennyumba n'etatukula ebisiimula tebamanyi byoza ne sabbuuna zinakyoza bw'omala osiimula kyoze kikamule kigwemu ekyo ekiseera bw'otakyoza kiseerera kikamule bulungi kyanike kireetodde kikale okisiimuuze naye oluusi babisiimula ennyumba neewunya oluusi teekamu kabaani naawe wennyini weekwatiremu muyigirize kubanga leka nga bw'omugje mu kyalo omutandikize ku mirimu muyigirize mala omwezi mulamba tubayigirize bamaliriza okubimanya nga bagenda bo bagenda naye era muyigirize olw'obulungi bw'amaka go muyigirize kubanga awatali ekyo bw'otamuyigiriza ojja kukozesa abantu nga 30 kubanga si buli omuntu ajja nga amanyi baba babisi osobodde otya okwekuuma ng'olabika bulungi ndowooza seeteekako nnyo stress sitera gyagala bwe nyiiga ekintu neebuulirira manyi okivaako nze sisiba busungu ne Hajja akimanyi sisobola kunyiigira muntu mbumaze ewiiki soogera naye ntya patunyiiga ekiro kumakya nga nkubuuzaako nze nga babikuhaji yekka simanyi nnyo okuwalana ne bw'obuuza abantu bw'oba wanyiiziza ng'omuntu yenna omulala onyiiga kubanga saagala nnyo naddala mu mirimu nagambye mu mirimu sisaaga ndi mukyala ate mutya ku mulimu saagalawo muzannyo kuzannya kituufu naye bwe mmala okunenya ate nzira wali negamba naye gundi kola bino ate ne tukinyumyako obujane nga naye gwe gundi bwe tuba tukola toleeta ebyo olwo ate nga nze mu kubuulirira nga maama siiryawo nti nina biifu nnyo n'abantu oba n'omuntu bani be wandyagadde okwongera okwebaza mu lugendo luno luno olugendo lwange waliwo omukwano gwange bamita Rema mbadde saamukonyeeko yo wali wa secondary naye yali kyakulabirako kyange nnyo era abadde mpagi yange nnyo sinza kuleka mmukoonako mukyala Luwano
abadde muntu mulungi nnyo ate yantegeera mu bantu abantegeera mu nsi ng'oggyeko Haji ne yali mama wange ndoza Rema sinza kugamba nti kino oba kiri naye Rema abadde kyakulabirako nnyo nnyo eri obulamu bwange naye ng'ate mu benneebaza beŋŋamba nti oba mu lugendo ne mukazi muyiiya nnyo batera kwebuuza ku nze weebaza jjati Mariam Ssenyonga era gwe neebaza kubanga nze ndi muyiiya nnyo abasinga bambuuza bubuuza sirina nnyo gwe mbuuza nti wakola otya because ogenda okwagala omubuuza ng'akuggira naye hajati n'ogamba kaakati ono gwe n'otandika ate mukola ki mukansolinga oba ofunye ekizibu ekizibu ky'amaanyi okirumba otya okusobola okiyitamu nga kizibu ki byanjawulo kizibu oba obadde webbanja oba kyamaka ate ebbanja eri nsobola oddikwasaganya munagambye ndi mukazi wambadde mukazi wa looni bayithawe nefinka nawangula nina nawaadi awo nawangula 10 million mu bantu abasinze okwewola bavudde ewala ne finka nga balina bwe batuuse yenze omu ku bwe balanga kwegamba ekyo tekiba kizibu ebbanja todduka nagambye todduka bali bantu yogera nabo tinaye nnoonya ate mubutuufu beera ng'onoonya leka gamba mbu nnoonya nga weekwese mu kisenyi katonoonya sente noonya sente ogenda oyogere nabo bagambye nfunyeeko zino ebbanja todduka ebbanja beera ng'osasulako olina bwe balaba ng'ofaayo nabo bamanyi nti mubutuufu ofaayo ate bakimanyi nti zibula banka oyogera nayo leka kudduka leka genda kweteekamu muguwa leka kwestressinga yogera nabo naye nga make sure nti ozinoonya mulimu ababyogera ng'ayogera n'akireka awo olina ekizibu kyonna ekyali kikutuuseko nogaa kino siri kyerabire oba nakiyitamu ntya ndowooza wandyagadde okyogerako omuntu akuyigireko mukya bizinesi oba yali eweddewoko yali eweddewoko naye kyenzikiriza nti bw'otuukanga ku kizibu ng'ekyo nga bizinesi eweddewo kkiriza nti eweddewo oba bano bannaffe abagamba nti gundi yagwa kkiriza ebigambo ebyo bikuba kkiriza nti wagwa anti kati ffe twerwanako nga ani yagwa ani gw'omanyira nze sigwanga tokalambala toguma nnyo bwokkiriza genda kwegamba obanga omuntu abadde asibye omukka noge kati bwokkiriza nti nagwa kuba nze byenjogedde bye namulabyemu ebigo biba bigwa ebimu ndowooza naye obinyimako ng'ebitaali by'amaanyi tebiba naye ng'ate biba kubanga bw'oba walina ssente ne ziggwawo kkiriza zaali zanzigwakokko kyovola nebaziza Rema oyo Rema ne mugamba gatakikkiriza ne muga Rema nzikiriza ssente zikoze eki ziweddewo naye kansooke neewemu obudde naŋŋamba ajja kyokoze otya okuva ku nassaawa wonna nga ajja agenda tuteekawo awo ennyonyi tasooka nentuula ne mugamba kantuule naye nawummulirawo nnimiro atawo nembeera omulimu omukuukutivu bitooke biki obulamu bwange mpummula nembuwummuliza mu nnimiro nze bwenva ku bitooke nze bwe nayiga n'okulima ndowooza nenima popcorn kumanya ebyakatonda bizibu nalima popcorn n'abala nenfuna ensawo 38 eza popcorn naye kakati neneebuuza ngenda zitunda wakuba yeyabala n'avaamu bulungi era twapanga wano ne tupangako awo mu garage yatubonyaabonyamu awo mu kwanika awo nga bw'omanyi n'abeerawo naye ng'omwaka ogwo gwe namala nga sikola nagumala awo mu nnimiro nga neebuzaabuza nsimba bitooke hajati oli luddawo tokkiriza kubeera idol no an idle mind is the devil's workshop tokikkirizanga naye kyenjagala okkirize nti wagwa kuba bwe nakikkiriza nenzikakkana omutima ne gutulula ttu ate nenziramu bupya ogamba okkiriza nodda ku drawing board yes nogamba nagwirawa wawaali obuzibu obuzibu bwavaawa obumanya wekka nogamba wano nogane wano oba nawolanga nnyo oba nakolanga bwenti oba noweetereeza bwodda munnange kubeera w'amaanyi
aboogera ne basirika aboogera kubanga okugwa na parkingako n'emmotoka nengamba nga bwengudde motoka eno keyimirire nayina nowa by then nga keyimirire nze nga ninya taxi nenjirekawo neninya taxi nengenda nga obulamu bukola bulungi kondakita semberayo kawo nosemberayo ne bakunyigako omulala ng'okkiriza mu bitiibwa ekisumuluzo wakiwanika noga akakibeeraawo n'ebyomotoka tobyogerako mu motoka babaleeta ebyo sirika busirisa oliyo abategeera yekka avuga n'avuga nabonyumya ebibuuzo bimanyi ebya taxi ne bakwisaako ebyokulya olinaeneneze ejiri efumbe yino ow'ekinyoobwa nandekette ow'ekiberenge akana ne kakuyira jiisi n'oguma n'ogula ekifo ekyenkuku akana ne kakisaba n'okikawa era n'okamenyera gwe wakalumbye kati byonna bibaamu naye ofunamu ekyokuyiga nze kyeŋŋamba omuntu kkiriza kuba nakkiriza nti eri level ate y'emmotoka tekyaliwo wadde neekaka nabikakamu ekituufu oba okimanyi ate nze saagala kwekaka omanyi nze si pretendinga bwe nnyiiga mba nyiizi bwe nseka bw'olaba nga nseka mba kyentegeeza bwe ŋŋamba ti Shanita nkwagala mbutuufu mba nkwagala ate so akulyamu lukwe mba nkwagala. Emikwano ogimaintaininga otya mu business? Emikwano egyo olina okubaamu n'obwongo kubanga omukwano gwange bwajja nyinza obutamuwola. Lwaki? Mugamba rabu kubanga okuwola mugamba deposit tukitereke oja kikima mukyawagana oko bitabula gwotamanyi oyimira n'omubanja naye mukwano gwo kizibu buli kizibu yakigamba mwana yalwadde nefiizi ono omwana ogundi teyakola bibuuzo okimanyi naye nindaamu nze naterekako ebintu nina entebe ze ninaawo za myaka egi ena naye ekyannyamba oyo yadipositinga yali mukwano gwange era yadipositinga nemukubira namuga ebbanga lyaggwayo naye nga saagala mutunda kuba yambuulira lwaki agigula nemugamba naye omanyi kyokola tandikanga okusindikako ensente katono katono naye ze sente zifa tezivaayo nga bwoba okisuubira n'akikola ne tuzitereka ati kati tazinonanga ate nga yamalayo emyaka ena. Lwaki takima ntebeze? Ntuze yafunamu ebimukwata ennyumba n'etaggwa naye nga muwuliziganya bulungi nnyo naye nga gyali naye nga mbeera n'ebintu oli nga yasibako n'abirekaawo n'akola ki naye kambeere nabyawo kuba ebbanga ndikubuulira nti bwe binasusa emyezi 3 nga tubitunda era bwojja tukuwa buyi sente zo muzizza nzimuwa kuba mba nakijjeeyo n'ekitunda n'ojjako ze yakuwa nze yampa ne business n'etambula netusigaza omukwano takukyawa kuyimba ng'osanyuse ayimba kikotero yimba ng'osanyuse oba nsanyuse buyimba obwo bungi nga kamukwano akokola njagala nnyo akamisaakyo natandika obulamu natandika ekibuga simanyi biki ebyo bwagamba n'oba ebyo teri agamba tobe olwonokuba namutokayo wali bwagamba n'oba awo nenyoola teri agamba tobe awo nkuvuga paka Masaka agamba nogaggawala teri agamba toga hatani teri agamba olinayo akalala koyimba akalala ndowooza kabanga ak'omukwano ako bungi bwalimu bunkolera nnyo bunzijukiza nze ne tatawo nabwasemakulu obwo n'obwa Geoffrey Rutaya bwate obwo ngatta nnyo ne Haji obwo agira nakweza wanaabolweza okitegeera bukyambeera olweza lwekakuto simanyi byanze nyimba lw'emukono walayi lwanoga ovanga omuntu mwenna nga mwevudde muli eyo mabega ne mujja nga mulwanagana paka wano mukama n'abakuma nga mukyayagalana omukwano weeguli kasente mukafunye alhamdulillah buli omu ali bulungi amiina twayanziza nnyo nnyabo banaye Hajati emboozi saagala eggwe naye nzikiriza tukome wano tunadde olulala onzikiriza tukome wano bagambe ey'akagambo kamu abakyala beekubagiza abakyala ab'ennyumba abakyala bagamba omusajja yansulawo ze sirina kyakuliisa baana ze simanyi kyakukola maama bannange tebakikola
abakyala abali eyo abakaaba omwami yandikawo amaziga ago soko gakaabe nga kyakagwawo naye bwe gawukala bwe gati situka genda okole teweeganya mulimu omaze okitegeera ofuuse second hand kati kola n'obusungu obwo bwonna kubanga gwe wayagala ofumbirwe yakidduka kola n'obusungu oli neebaza gye bujja tewenyooma teweekubagiza tekola kitebizza amaziga tegazza amaziga tegalina kyegazza kaaba osirike yimuka okitegeera kola tosuula baana abo bannanga ate abakyala bano bannasooka kuzaala mwana muwala mbakuutira toleka mwana mabega omwana omuwala lwaki omuleka emabega tomuleka genda naye kubanga buli kyoyitamu aba akulaba buli kyoyitamu amaziga gookaaba aba agalaba lwaki omuleka emabega bamutaagule taagule tomanyi gw'omulekedde olowooza omulekedde dadi tasiibawo olowooza omulekedde ani mpozi ng'omulese wa jjajja obanga omulese wa simanyi relative kyawo omulala asobola okuba gye bali ababeererawo abantu naye nga genda n'omwana kola mwana muyigiriza okukola teweekubagiza ojja kufuna essanyu eyo mubujja abakyala gye balinga obufumbo bwa kusatu bwakubiri mwafunidde emirembe mwagaggawalidde nga yafuna omwami nga tayagala nabyogerako banazerema gyonna gy'oli I salute you omukyala yenna gy'oli nga tofunirayo mirembe ng'okaaba ng'obonaabona ng'olowooza nti yenkomerero bakulimba twayanziza nnyo hajati bannaye siina kyennyongerako abakyala bali eyo mukyala munnamwe live example akibuildinze mpola mpola ate yonna atubuulidde waje yatandikira mpaka kati wano watusobola osubidwa programu eno genda ku YouTube Sharita's Show osobole okuddamu wetegereze hajati kigambo ku kigambo byogenda omufunamu nkubuulira bijja kuba bingi era nawe ojja kukimekinga nga ye kubanga Katonda bw'abaaga batasosola wabula olina kwetandikako ng'ogwo omuntu agabanga bw'aba ayagadde teweekubagiza ate weefeeko olabike bulungi okitegeera bannange mumire ku wanti aging bakyala ensi bawalabudde batutta sipiidi teweekyawa si yenkomerero naye mumire ku wanti aging abazungu bemulaba be babiweereza naye babimira muzungu talya mmere lunaku lulamba nga tataddeeyo kakene tekuli bannaye musomeeko ebintu kwebiri musomeeko bulungi mwetegereze totomera soma otegeere kino kivaawo US UK somako bibaako kigugulingeko olabe temwerekerera obukodyo bwonna obutuwadde muneekwasa kirala tewali kyetugenda kwekwasa banange programu kegwe olunaku olwaleero Hajat Mariam Ssenyonga obutuufu atugabudde atwagadde atwaniriza bulungi makage ate nsinga ddala obutuufu agabanyeeko amagezi ge naffe omuntu akuwa amagezi bannaye tasasulikika aba akuwadde kye bayita obugagga tweyanziza nnyo Hajat we balina tukyaza mu makaago amiina nange neeyanziza okujja okunkyalirako nzaani akyaza Sharita mazzi mawanvu bannange Hajat alina fanicha asangibwa waneeno ebwebajja edduuka liri awo ddene opposite bright future bw'olengerawo entebe ez'ennungi ebintu ebya second hand bya class birungi nnyo tugendagenda nawo tubirabeko mpola mpola tukwagala nnyo tubagambe bye. Enayo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire Mami eyakolamu ku Delta TV tukole